omulabe waffe omulungi tukwebaza nnyo kwekyo kyokola kubanga okuteekamu kadattako oteekamu akasimbiko nobanga otulaba munnange kitali kyangu era kikolebwa munno. Amanya gange Neus Kyomuhendo nga nze mwajuzi wa programu eno nga ndi wamu ne Kiza Peter. Abangi kyemanyi mumumanyi naye era mujja kwongera kumumanya. Tuli basiimu nnyo olwokubanga nti buli kimu kye tuba tukoze mukigoberera ate naffe ne tukiraba era tusooka na kubeebaza nnyo Mukama bawe kye musinga okwagala. Olwaleero mu studio zaffe tugenda kuba twogera ku mulamwa okugamba nti olowooza lwaki abaana boonoonese nnyo naddala nnyo mu kiseera nga kino nga bazzeeyo ewaka n'okusingira ddala abaana ab'obuwala fine ab'obulenzi boonoonese naye n'okusingira ddala ab'obuwala. Omuzadde ali eyo nga sinagenda wala nja kwagala onteereko comment o liking o following ate o subscribing. Njagala nsangeko answers ez'enjawulo. Olowooza lwaki mu biseera ng'abaana bali waka, mu biseera ng'abaana bakomyewo ewaka ewammwe abaana boonoonese nnyo gwe nga gwe ndowooza ki gy'otuwa? Olwaleero munzikirize sebo osibye otya? Bulungi nyabo. Wasibyeyo otya? Bulungi. Amiina. Webale gy'otuusizaako engalo. Tugezaako mpola Mukama akyakuumye. Amiina. Kati ku mulamwa nga guno katutuukire ku mulamwa. Mulamwa nga guno gwenjogeddeko okyogerako ki? Ng'abaana bazze ku masomo bakomyewo ewaka. Nze kye nandikyogeddeko nti ebiseera ebisinga naddala mwe bamaama mukola kyamaanyi nnyo okwonoona abaana. Ebiseera ebimu nti omusajja abasajja naddala nga mu biseera nga bino babeera nnyo mu kunoonya ssente, babeera nnyo mu kukola emirimu egitali gimu kubanga omanyi nti mu kibuga ensawo yo yennimiro yo. Kati noweesanga ng'awaka bamaama be basigalawo. Ate ebiseera ebisinga bamaama naddala ekitonde ekikyala mugenda ne mubeera nnyo ne kyetwandiyise ng'ekisa n'okubikkirira nti biseera ebisinga bamaama n'abaana nga olaba basinga okwonooneka ng'abawala mu kufuna embuto ng'ezo. Bamaama ebiseera ebisinga babeera bakimanyiiko. Ogenda okwesanga noweesanga nga maama taata agenda okulaba omwana nti munne omwana ono alabika yajjuzaawo. Era ogenda okubuuza maama ti naye muwala waffe abadde ki? Olwo naye weyeekanga sooka omuyite tulabe ki kyolabye. Nga maama abadde tamanyi obanga bamaama ebiseera ebisinga era ye kasita omwana abeerako ensobi gy'akoze kitaawo n'amugamba ki? Noweesanga nga bamaama beetu babeera nnyo waka nga balinga balooya mu buli nsonga alinda taata akole ki? Akomewo. Kati ate ensonga eringa ey'amaanyi gye yandisaanye okubeera nti agikolako mu bwangu ate bamaama ebiseera ebisinga bagibikkirira. Nze ninayo abaana bangi bendabye nga bafuna embuto ku lujja nga bakyali waka naye n'ogenda okwesanga maama akitegeera nga bukyali ayinza okukitegeera nga n'abavubuka bakyakukuta mu kifo ky'okukugamba gwe omusajja obeeko kyokola weesanga abeera naye gwe nkubuulira tonyega nkubuulira oganye okukyuka nkubuulira oganye okukyuka kati wamala okusoba. Naye n'omwatu bw'okyogera bw'otyo nze nina neiba wange omwana bw'aba akoze omusango agamba gwe nja kulopa wa taatawo. Nti kati ffe wataatawo ekitegeeza maama taba na ddoboozi waka kiki? Bamaama mwe mennyini mu abeemalako eddoboozi ewaka otya nti maama buli wobeere omanyi bamaama basinga balowooza okuboggolaboggola buli kaseera nti kyekigunjula omwana anti n'okukuba kibooko bagamba abaana tebakubemu kibooko anti ne bamaama mukuba embooko naye omwana buli w'onaamukubanga embooko ku makya n'omukuba ettuntu n'omukuba olw'eggulo n'omukuba ekiro agenda okwebaka n'omukuba alwanye ne munne n'omukuba atuuka ekiseera n'agifuula kamere era otera n'obbasanga baga kangende ndaba maama ajja kunkuba n'ebyo biggwe nti kyovola nti batya nnyo oluusi bataata taata akuba lumu naye nga lwa nsonga
ne maama n'abeera buli budde akuba gye bitandikira biba biruma era bibeera binoga wabula gye biggwera omwana atuuka naga kaŋŋende nzannyeko ne bagundi ndaba nja kukomawo maama ankube n'ebyo bikole ki naye biggwe oyogedde ku kyokugamba nti abazadde abasajja abakazi beba bakoze kinene nnyo okwonoona abakale okusemba abaana okwonooneka mu ngeri eyo nze ndowooza nange batata tebakoze mulimu gwabwe nga bo kubanga olaba engeri kati nze ndi mukyala engeri gye tusiba n'abaana ab'ewaka omwana atuuka n'akumanyiira n'agamba ono wa bulijjo waba akumanyidde teekawo ku mbeera nti omwana amanyidde wabula waba amanyidde kati kozesa taata nga yasobola okugabako ku bibonerezo ebiri extra oba kibi oba kirungi ng'asobola okuyimirira ng'agaba ebibonerezo ebiri extra ekintu bwe kiti maama yabeera ewaka n'abaana abo yamanyi bwe banywa caayi yamanyi bali abato oba abaana bali abaswankula oba abaana bali abatudde batya yakoze eki yakimanyi taata olw'okuba munanga anoonya ssente ojja kunoonya ssente naye amaka gakole ki gonooneke at least nga wiikendi ng'eyo funayo obudde naawe taata okoze kinene nnyo mu baana abo okwonooneka kuba buli wasigala nga balaba maama yekka bagamba maama talina kyagenda kukolawo naye taata kasita owaayo nti mpaddeyo mu famire yange mpaddeyo oba obudde bwa ddakiika kala 2 ku makya oba ku lw'omukaaga ng'olwo bali waka mu holide funayo obudde waakiri eddakiika 2 tuula waka zuukuka nga tabitegedde beera ewaka manya nti ku makya wabeerawo ki wano okitegeera ojja kusanga waliwo neyiba akeera ku mulyango gwo nga tomanyi kakati mu nsonga eyo keera ku makya onywe n'abaana bo caayi tonyega lwobaddewo tokola ki tonyega anti tumanyi baana bo beeyisa tonamanya obadde omaze ebbanga tobeeramu katomanyi babeera batya sooka obeerewo ddala omanye omwana gundi yeeyisa atya then bw'abanga alya musuwaani nemubalira wano ne munne bw'akwatako musuwaani ye yeeyisa atya then bw'aba banywa caayi batuula batya bwe bamala okulya how do they respond taata naawe okoze kinene nnyo then ekirala abazadde abasajja tuli mu mulembe gwa .com nkimanyi bulungi ekyo naye omulembe gwa .com namwe abasajja mukoze kinene nnyo mukono n'abaana baffe mutya omwana ojja kujja waka osange nga omwana alina essimu fine nze ndi maama nsibye naye ng'era bw'ogambye tukoze kinene nnyo okwonoona abaana omwana takyantya ndamubuuza naaki essimu wagijjeewa ya mukwano gwange kakati taata bw'anaakangula ku ddoboozi lino n'amugamba essimu eyo sijjagala waka ani yagikuwa okitegeera omwana ajja kubaamu n'ekyokutya nti taata eddoboozi taata tateebwa taba taata okimanyi nti abakyala abamu nze nina ekizampo ze nsobola okukuwaako lwakuba kiba kibi ku mpewo nga zino okwatula amannya g'abantu naye bamaama emirundi egimu nze nina bamaama bemmanyi nga n'essimu akimanyi bulungi nti omwana akola ki agina taata bw'akomawo n'amubuuza owaaye gwe kisooka ojje wano essimu eyo wagijjeewa maama azibawo ekituli essimu eyo yange taata gwe essimu eyo yange n'asigala nga maama akulaga nti essimu ki olw'okuba kati gwe amaze okujjamu otegedde essimu ya maama n'okivaamu kati ye ayita emabega najja n'agamba omwana okiraba n'agamba taata wajja kukola ki ajja kukutegeera taata wajja kukuba mwana gwe ojja kundeetera ebizibu nti ebiseera ebisinga bamaama mugenda okukukuta okwo bagenda ne balowooza nti okukukuta n'abaana yegenda okubeera laavu yaabwe gye bali era n'akikozesa nga ye gwe nga taata akutwala nga kyantiisa gwe jja kuloopa ewa taatawo akimugamba eno ebbali wamala n'atuuka kamubeerere nga akakodi akamu akakozesa omwana oyo emirimu nowoogaana okukola kino nja kukuloopa ewa taatawo omwana n'akula ng'amanyi ye taata yalina amaanyi ewaka nowesanga taata ewaka atiika wabula ate maama mu bigambo naye ng'ate maama eyandibadde akuyambako naga nti omwana wo n'oyo ndaba ayina essimu
nze we mugambako ambuzaabuza taata kola ki kiyingiremu. Kati ze kyovola nti nze wentunuulira nze ewange nfuba nnyo okulanga abaana baye mbateekamu omutima ogubeera nga antya mu biseera we mugambye wabula ate anjagala mu biseera ebyokuzannya. Waliwo ate embeera gye tugenda taata gy'ogenda oteekawo ate gwolowooze nti fe abaana tugenda kukutya naye ate tukukyayiremu tukukyayire ddala ne bw'oba nga tuwulidde taata akomyewo piki yeeyo oba motoka yeeyo oba nga tuwulidde yadde atambula butambuza ze abaana bona nga bagwa kava wansi wa bitanda buli omu abadde tannebaka neyeekuŋŋanya mu bwangu n'agenda mu buliri. Zola kyomu nze kye nandisuubidde taata ewaka yandibadde atya? Taata yandibadde nga kamugerezeganye ku nawolovu nti taata omutuufu yandibadde nti omwana wawulira nti taata akomawo ategeka taata asange nga buli kimu kiri bulungi asobole nsobole omunyumirwa ngazze. Ekyo kijja kitya nti wobeera taata twala obuvunaanyizibwa woba odde ewaka baako kyotwalira omwana oyo wabeera ng'akyali muto kaswiti kolanga ak'ekikumi kamaanyi nnyo ye omwana alowooza kaswiti kagula sente ze zimu n'emmotoka era yajja kuddawo nga taata ajja kujja era ne wabeerawo bannayinza obbagamba kale mumugaane okwoza ebintu taata wanajja nja mugamba ze switi nja mulya nzekka ate nga mu kaseera ke kamu taata alina okuba nti waba atuuse ewaka akaswiti bakamwesungako wabula ate era mukadde ke kamu bamutya n'okusanga ng'alina ebitakoleddwa. Taata walina otambuza ebintu nze okusinga okubeera ng'okubogola kyo kyenkugaye nti okukuba okwa buli kaseera nti leero nkuba gwe toyozeza kino n'okuba tokoze kino n'okuba tokoze kino n'okuba ogenda kubeera ng'agunjula naye gye bigenda okugwe omwana ono omutima gugenda tuuka gukalube akaluba omutima kiringa ndowooza omuntu bwe banaamusiba ennyo abamukomera nga mutima gwakaluba takyatya nakukola misango ndaba nvaayo kati omwana ono onaabeera ng'omukuba era ojja kwesanga nti abaana be basinga okufuula ng'akagoma ewaka ojja kwesanga ne mu baana bannaabwe tebatya kulwana yamanyiira okukosa omubiri gwe akimanyiire oba alwanye oba talwanye omubiri gwe gwamanyiira okukola ki okukosebwa. Kati omwana oyo okuva ewaka omwana oyo kyeyandibadde okubuulirira kusinga okukuba okwa buli kaseera ebikolwa bisinga kibooko. Nze nina muwala wange Hana antya atanjagala wawulira nti nkomyewo ewaka adduka najja taata kulikayo wabula ate atya n'okumusanga ewaka nga waliwo ekitawedde naye ng'ate nsobola okuba nga bukyanga muzaala nza n'okuba ndakamukubako emirundi nga gyansonga era otuuka ate w'okuba omwana tokuba nga tomubuulidde kyomukubidde mulimu omuzadde olunyiga nakuba twatwa nagamba biki n'adduka n'agenda sooka omubuulire era nkukubidde kino Hana okoze ensobi bweti ogitegedde nti ye nkukole ki taata nkuba meka wonoogiddamu nkukole ki nkuba osobola oteekawo n'eyo fiya n'omugamba olwaleero nkusonyiire naye koonaddamu okukola ekintu ekyo tuve wano nga tukkaanyiza nti ye taata woddamu leero mbadde ndako kuba embooko 3 woddamu nkukuba mmeka nti taata ojja kunkuba 10 olw'okuba ayagala omusonyiwe kati wanaaba yakyeteereddewo omugambe kale nkusonyiye naye manya woonaddamu okukikola ngenda kukuba embooko z'okoze eki zoweesalidde kati mu mutima kijja mubeeramu era ajja kukijjukiranga taata luli yansonyiwa namugamba agenda kunkuba embooko 10 kati olw'okuba atya zino 10 towazimukuba naye azitya ajja sigala ng'akutya wabula ate wanaatuulaawo ajja manya taata tamala gakuba ekyo kijja mulekerawo ki laavu okwogera n'abaana kyekisinga kyekimu
ku baana abasinga okufuna embuto nga bato ojja kwesanga ng'ewaka taata yafuuka kagoggo oba maama yafuuka kagoggo. Singa onaafuuka kagoggo ewaka omwana buli kaseera ng'omukuba kyakoze n'okuba kyekigenda okuviiramu naddala ng'omwana omuwala ajja kubeera ng'ewaka wamufuukidde entiisa gy'anaasanga akalenzi akanamukwana nga buli budde kamuwaana olina amaaso amalungi, buli budde kamuwaana olina akabina, buli budde kamuwaana banaeki otambula bulungi ng'ate ewaka takiwulirawo. Ajja kutuuka alabe nga omulenzi ono wankizo nnyo okusinga abazadde. Nti omwana ne w'oli muzaala ng'olaba omwana mubutuufu n'ogaha omanyi naffe abazadde tulaba ate otunula n'ogaha obula nazaala ono omwana naye omwana ekyamazima si mulungi, omwana ono si mulungi oba mulungi gwe twalayo akadde omanye nti omwana wange ono ekyamazima omwana ayina obugulu butono oba nina omwana mubi okitegeera twalayo akadde obeere ng'omuwaana mwana wange oli katono naye oli kalungi oyo omwana kijja mubeeramu mu mutwe nti mu butono bwe ajja kumwenyumirizaamu naye ate mulungi osinga oli omunene osinga oli kati wonaabya buli budde wonaaba omuga mwana wange naye oli kalungi bane mwana wange oli mulungi ojja mwagazisa kiki kyali nti ne wanaaba atambudde naafuna amugamba mwana gwe ng'oli mulungi ajja kujjukira nti ne taata akiŋŋamba kijja kumubeerera okuba nti si kipya mu bulamu bwe si kipya naye singa obeera nga gwe waka wafuuka kagoggo naafuna amuwaana kigenda mwanguyira okubeera nga alowooza nnyo kwoli amuwaanye kwolwo. Bayithawo okwogerako kwekyo ekyokuwaana bananga abaana bakomawo ewaka abazadde tebakyayoza ku masuwaani tebakyayoza ku bikopo fine byonna mu bibakozese which is good tetubagaana bibakozesa naye omwana akoze emirimu bwe gityo akola ebintu ebyo nno mulaba abakazi gye tuli abakazi nga muwe emirimu gyonna gikole naye tomwakoza bintu akugamba mpe emirimu gyonna ngikala naye tagala kola ki ebyo mwami kali esuubula yankuba omu kitange kakati omwana gwe ebintu byotayagala kwoza omwana oli bwabigwamu n'abyoza olusi byasuzeewo emmere bigagiddemu omwo omwana muwaaneko naye mwana wange banange bulijjo mbadde simanyi nti oyoza na bulungi bwoti okimanyi nti nenja ne watona mugamba okubyoza ye mwennyini agamba ekyo bampanya no mama yandeteddeyo ka yogurt yadako 10 bwe kati ka yogurt olwakuba nayezezza ebintu nga taŋŋambye kati ate ku luno kandongoose ennyumba kyekyegwe nti abazadde kagoggo tamala njagala twogereko